ebitiibwa tunatetegedde Allah yaani kigenda kubeera kizibu kya kumusinza olw'ensonga tosobola kusinza gw'otannaba kutegeera saate womala okumutegeera kiyinza okukwanguyira. For example, omuntu waategeera mukama we nti obukambwe buno bw'alina amukozesa ku mulimu, omuddu oyo afaayo nnyo kubeera ng'alongoosa emirimu gya mukama we. Olwaki? Akimanyi nti boosi waatuukira wano ebintu byonoonesi oyo n'oggobaagoba teyeeguya. Kati omuddu ng'owategeera mukama wo boosi wo ow'oku nsi kuno akuwa omwezi essente z'akuwa era ng'ofaayo nnyo okulongoosa emirimu gye yakukwasa, bwe tuwandibwe tufaayo nnyo kubanga tulongoosa esswala wamu ne ibaada ezisigadde, n'owaayo akadde Qur'ani n'ogiwa obudde. Lwaki? Allah wo ayagala kugikolanga bwe yagikugamba. Kye bayita ibaada kwe kugikolanga Allah tabaraka wa ta'ala wajagala mu bufunze. Nti omuntu okola ibaada si kola gwe nga kotegwe wolaba, ono gikola ng'osinzira ku Allah engeri gye yagisomesaamu wamu n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu. Kale ebitiibwa abaddu tunategedde Allah tetusobola kumusinza nga tumutegedde, era n'abatanaba kubanga bategeera Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu ng'omusanga ayambalanga bw'ayagala, enviiri asala z'abayaaye, nga n'okuwasa nkwasipa ng'empasa n'abakaafu tewali enjawulo. Lwaki? Teyategeera Allah. Oyo ayinza okuba yategeera omubaka aba tanakola ki? Kumutegeera. Naye singa omuntu ategeera Allah ate omubaka agenda kola ki? Kwanguwa. Wamala otegeera kale singa asookedde mu kkubo lya kutegeera mubaka, Allah ayinza okwanguwa naye amangu ddala n'amutegeera. Naye gwe tosobola gamba nti ku baana abiri tolina gw'otegeddeko n'ogamba nti otagenda kutegeera ddako. Tosobola gamba nti njagala nnyo Allah n'omubaka simwagala. Akiba kyamu. Yagamba Allah bagamba baddu bange in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wabeera nga baagala nnyo Allah n'obulamu bwabwe bwonna basooke bateeko mu nkola omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yajja nabyo, bamugoberere. Yuhibbukumullah, Allah agenda kola ki? Ajja kubaagala. Teza tusobola kwagala Allah nga tonaba kwagala muki? Mubaka alayhi salatu wassalam. Kati ebitiibwa tugezeeko tegeera Allah. Mu kutegeera Allah mu bufunze kiteeke mu bulaketi nti yekka yalina okusinzibwa, nga byonna ebisinzibwa atali ye obiwakanya wamu n'abantu abakukkiririzaamu famire yo n'abaana bo. Kale newankubadde nga gwe wekka gwavuddeyo mu famire nga gwategedde Allah, gezaako okumutegeeza abatanaba kola ki? Abatanaba kumutegeera. Si byampaka nti bateeke muguwa, kubanga abasinga bajja kutuuka okufa nga bategeeredde ddala nti Allah yalina okusinzibwa naye nga batya kuswala mu bika byabwe olw'ensonga eyasikira empewo z'abeddira enkebuka. Kati nga kijja kuba kizibu okusuulawo empewo ate agambe nti Allah y'omu ng'ate baazimusikiza naga nti sijja kuswala kansigale n'empewo zange naye nga mbitegedde Katonda y'omu. Ate abantu bangi Allah tabaraka wa ta'ala muno mu duniya ng'ayinza okutuuka okuvaamu nga yakimanyidde ddala nti lubaale tewaliwo njawulo na Katonda. Nti lubaale byakola ne Katonda akola atya? Ne Katonda abisobola. Kati omuntu n'awangala ng'ageraganya Allah ku lubaale, n'awangala ng'ageraganya Allah ku mmindi, n'awangala ng'ageraganya Allah ku irizi eri mu kiwato, n'awangala ng'ageraganya Allah ku bintu byonna amasabo n'ebisigadde. Kati otunaba tutegedde Allah tetusobola kutegeera bugulumivu bwe oba maanyi ge. So kati kyembakubiriza baganda bange kufaayo kutegeerani Allah tabaraka wa ta'ala. Jonaako motula mu darusu nga zino ojja kufaayo, Allah ajja kubeera nga agenda okubikola mpola otegeere ne byobadde tosuubira kubanga otegeera. Lidha nabwe kityo mbakutyanga nange sejjeebwa ebbanga lyonna okubeera nga Allah tumwebaza olw'ebyengeri ebingi Allah byatuwadde. Bangi Allah leero abayingiza kabuli, ffe Allah akyatulesewo alhamdulillah. Bangi Allah tabaraka wa ta'ala bajjeeko ebyengera by'okulaba nga takyalaba, neffe tukyalaba alhamdulillah. Golowooza nti nga wosigaza ebigere bibiri waliwo abisigazza, nga twakedde tulina bibiri naye nga wallahi zigenze wera ssaawa nnya ng'akabenje kafunye keetagisa kumuttemako kigere. Yayawukana Allah. Kati Allah bakuwadde ebyengera mu byengera, wama bikum min ni'matin fa min Allah.
buli konna ke mwina akalungi mulamu omwe kavaane wa Allah gwe ndagayo kyolinanga Allah takinako buvunaanyizibwa wamma dali siteka kyoyo nenyindo yange ye Mungu tagisobola mpayo naawe kimu mumudo ne mwewaana ne mwogera ebigambo naga nti taba kuba maama singa nafadda subhanallah ekyo kigambo kiba kifu taba kuba nnyoko mama wakolani akola ngani ku executive ya Allah ndoza ya executive yakola ate jiyalona nti mama wo baye muwandisi wa Mungu naga nti mwana wangu sibu tugeza nokola ki omuntu ayika ati taba kuba taata nze bannange singa nyumba esijirina ne taata oyo ye yanyambako nampaka kasente nengula ploti nampa ne sete era nenzimba kataba kuba taata wange oyo era mwagala nnyo omunaga siba kutoba nnyo nze singa sirina maka gafaana bwe gato noga ne wallahi abantu nga bangi batobye naye nga tebafunanga gwe byolina nga atobye buli kale mwakoze eki yasombako amazzi yasimulako omuzikiti yasolozako serezeto ye Kampala yatunda ku binyoowa kati oyo moyo nagendako n'atalya ku nku nayokya ne ku manda nakuba ku ngata eddagala n'asaake ku ssomero n'afumba ku buugi naye nga gyonna emirimu gy'olaba egyo temuli baraka Allah akola atya ajja mu bujja kati mu kutoba kwe nga takoze atya kati Allah kakuwaddeko na mu bulungi byolina kaveryani bannange okwebaza Allah tekimala tekinakuba muwendo gwa sente onafuna milioni 5 maloko sokokola otya ne woli awo tolina za kyaggulo ekyo nawe okimanyi walayi Allah mwebaze nti gwe tolina kyaggulo nate osubira enkya ofuna kaki gati mbeere nkuttemu era nyiza osula enjala atagala serezanga oli agenda zimpanca ekyo katoka kikugumye ngeti insha Allah waliwo ate agenda gisula nga nekyo talina ki talina suubi kati Allah mwebaza tekirasa kubanga ate olina abakyala bana nalina omu ayebazaani kati tunuulira atalina gulooza wangala atya kati Allah okumwebaza bintu bitono nnyo okubeera nga Allah akuwadde obulamu ng'oli mulamu ate ng'oli musiraamu kyabbeeyi gati alhamdulillah amatendo gani ga Allah tusaba Allah washitibwa atukumire ebyengera byakyatuwadde jalla jalaluhu Allahumma amin ebyengera bingi nemukirize njeyeko hadithi emu kubanga tuli ku mutwe ogamba ebintu ebireeta baraka mu buwangazi bwaffe oba mu bulamu bwaffe byetuliko ebintu ebireeta baraka nga singa omuddu aba akikoze Allah yisizaako namuwa omukisa Allah kibe tuyita omukisa twanyolanga tutandika darusu eno ti Allah kwe kuggulirawo bulu omukisa bwaguteeka mu ssente zikula bizinesi ekola ki egaziwa Allah waateeka omukisa mu baana abaana balongooka Allah ayinza okuwamu abawalimu ayinza okuwamu badokita naye nga si muwalimu naye nga eswala wetuuka kimuluma ku muki n'adduka akola atya ayinza okuwa mutemi w'ennyama naye nga tabba minzaani seba Allah bakuteere bataka mu baana awo mukisa Allah waguteeka mu buwangazi bwo akuwafaka n'okola Allah byakola atya byayagala kati omukisa buluba bugwo bukitegeera otya ne tugamba nti ebintu ebirireeta omukisa mu bulamu bwaffe si mwe bye mwategeera kuba abantu bategeera nti ebireeta omukisa mu bulamu bwabwe be balubaale simanyi jjajja ddungu ng'oyizze n'oyiga n'embwa nga ebigo byayogera ebyo nga jjajja ddungu yakola atya ewakaawo omulaba kanyama jjajja ddungu akoze eki simanyi temwagamba nga wama seeka wange tata lwalesengege n'empuuta bannange ddungu oyiga ng'olekamu subhanallah kati ole mudde mukenye simanyi oba ani yayiga nga oba musoke oba ani yalinga waawo temwabako nekyetukola ki woba ozadde abalongo oyani bweza bwa mukasa si bwe kiri kati abanalooza nti ebbombo lireeta baraka tunalooza nti kayaya naleeta ki omunalooza nti omuti gwalina guleeta baraka omunalooza ddala nti wowe nabadde ku TikTok okwo omukyalo omu yavuddeyo n'awa message eri eggwanga bwekitabo nkireese muno nawe nabiwandiise mukazi ono yaleese message nkirize mala okulaba jjako nga nkireseeyo kikino namuwuliriza bulungi nnyo yabadde ku TikTok okwo era Allah saba Allah tutaasi abantu abayinza otubuza erinnya lisirikiddwa olwa security entono naye nga yagambye bw'ati ku TikTok okwo yagambye nti omuti gwe bayita
bakita mu luzungu baya ya cinnamon stick ke kaluwako cinnamon stick luzungu olwo kati muve mukusheka adinani muduvunule yake ndize ka mutemuvako baja tunonya babiri ne yake mu Luganda tuyinza okuyita mudalasini mwagulako mudalasini mugumanye mudalasini kakati yatugambye nti mudalasini ogwo gwe mulaba wallahi muti musiramu watu yatugambye muti muki musiramu era edda bwe balinga ndoza bazanya babuzibwanga ebibuuzo nga munna mbuuzo ekibuuzo ati omuti omusiramu gwe guluwa ne bamugambanga era kasoogamba muno yefene gwe ngoba ogudde kati mwasomako sipo lingi sipo mwabirako ebyo omukyene nyama olyawo ki nti ndi ennyama nenga wallahi tebagenda gikowa kaka balina akakazanyo ke bazanyanga noza kakebuuza biki nti omuti omusiramu gwe guluwa nowanika omukono yefene agwo ogudde eyaleetanga omudalasini yakolanga atya ng'ayise era yagamba nti omuti ogwo omudalasini muti musira era natugamba nti waliwo omuti omulala ng'omuti ogwo ojja gusanga mu madiini ameka 2 nga musiraamu ate nga mukatuliki epapaali webali oyo mwana biraba ojja kusanga omuti nga musiraamu ate nga mukatuliki gwe guva ku doniya gyeraga bana bamufuna bulungi abyogera ali ku TikTok okwo bambi Allah nsaba amusaasire nalabye nga yebikiddwa musiraamu saba Allah mweshahada enywevu ave mutu byokufera eggwanga Allahumma mudemu amina yarugambye nti omuti guno gwa madini ameka omuti guno musiraamu ate mukatuliki era kulokutano gujja ne gusaala then kulo kusande negenda mu chachi kati lidi wetuka guba tayari sekukulu guba tayari era gwe muti gubaito mupapali era mwana abane mpapali waka ono yabagambye mpapali ogwo gwina madini ameka woweka nga kulo kusande teguliwo togubuuza bogenze mu chachi naye yabagambye nti obadde okimanyi nti omuti ogwo mudalasini omuti ogwo gusikiriza sente subhanallah kigambo kyamazeeko newuzu gyebadde nemala nekoma mu budde obwo ako kakanga nomukazi kamala omugoberera mpudi byagamba yagamba nti ogwo omuti omudalasini gwe mulabo mu budalasini bwagwo gusikiriza sente buli woguteeka mu nsawo bwoti izo zibalaka era sente zijja buki teza nowo oguteeka obutesi mu nsawo gwe n'otula mu nnyumba ogaggawala nzo yabadde yentegeeraye kati fe tumugamba nti no byayogera bifu si bituufu kubanga omudalasini tegulina balaka gwe gikola ki bana omudalasini tuguteeka kuki barakallahu fikum tugaa kuki ku caayi walwa banange woteeka omudalasini ku caayi sente nga tobadde na sente musawo ozifuna ate lwaki nga teguleeta balaka zivaawo omala genda kukola ate banange Allah tusaasire abantu kyokka era yatugaye munna ayagala bafolowa bawerako era mu following akulage butya boyinza ogukozesa kazinze nga following oyo mwagazaako ki so ana mu following kala ekempewoza ekikabambi nesaba Allah amulungami bambi namulabe nga yebikirira kaya kafe ngotugamba otya nti omuti gw'omudalasini guleeta zibalaka kwaye nga tuga nti kwagamba nti gusikiriza sente yani guleeta emikisa bana ife osiramu tugamba tutya nti ebintu ebireeta balaka temuli mudalasini asinagulabamu era yenna tugamba nti guleeta balaka twagala buju kati aja ate oyo aveeyo n'obujulizi obulaga nti omudalasini guleeta emiki tugusomesa abantu era ate n'obujulizi obulaga nti omupaapaali muti musiraamu ate era mukatuliki ageti Allah tugamba mu suratu Maida aya bweti mu hadithi ya Muslimu enamba bweti Imam Bukhari yagikona mu sitambo Sheikh Albani yagamba nti ate yo ntuufu fibe twagala ebi nti omuti omupaapaali ogwo musiraamu era mukatoliki kwade abantu Allah tusaasire kati fe tugamba nti ebintu ebirimu balaka bye bino bitegeero biteeke mu buki mu bulamu obwo twagambe dutwalaba kigambo ky'okwebaza mulekende gye hadithi emu tuveewaawo ya Anas radiyallahu anhu Allah musimi agati nabbi yagamba atya inna Allah mazima Allah la yarda anil abdi yaakulu al-aklata
Allah siima nnyo omuddu alidde ekyokulya kyonna fayahmaduhu alaiha neyebazaani kyokulya kyonna gwe teekawo ekyokulya kyonna kyoyinza okulya oluvannyuma lw'okukirya n'ogamba nti alhamdulillah n'agamba nti wayashrabu sharbata era Allah asiima nnyo omuddu anywa ekyokunywa kyonna fayahmaduhu alaiha neyebazaani wano tujjawo ekyokuyiga nti buli kakulya koolidde oteekedde okebalizaakaani Allah bannange ekigambo kubaza Allah kireeta emikisa mu bulamu bwaffe era abavunuzi bwe bavunula aya Allah gyaga nti wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum abavunuzi abasinga balagira ddala nti Allah kyeri ategeeza okutwongera mu aya eyo ategeeza mikisa si ssente bw'ateeka omukisa mu katono koolina kazimbulukuka ne kafuka akanene kati buli yenna ali ekyokulya tumugamba nti wakimaliriza yebazaani n'abasinga mala okulya ate bebaza balubaali nga tijajja otulisizza nga n'ebigyomuwadde wansi agireseewo era abaddu balya nga taleka ali ateekako wali wansi mwabalabakaabo nga waaba alidde ekyennyanja n'akawunga oba akamwogo oba akakasooli oba amatooke ng'asooka n'ayawulirako bajajja n'abateera wali ebbali ne balya naye nga kituufu balya oba nedda tebalya kyokka olumala abo abayaayi nga bagyekubira jjajja banyongere ku nva ziweddemu kate nkwongeze ziruwa kwata kuzaabajjajja ate kwakwata nayongera ku muzzukulu n'akola atya ogwo ekyo kikolwa si kya busiraamu wootabona kikujja mu busiraamu kati abitiibwa edduwa nga tumaze okulya emmere y'omugimanyi oba nedda mu bufunze tugimanyi egamba etya alhamdulillahi alladhi at'amni hadha at'am warazaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa olaba Allah ayagala nnyo omuddu wamala okulya n'akola atya mu hadithi emu nabbi yagamba nti agisoma nga amaze okulya Allah musonyiwa amazambi g'amatonotono era sikusoma dduwa eyo ng'omaze okulya naggwe womala okulya ddala webaza Allah wawa omuddu era n'atakuta navao nga musungu avuga ne tosomye edduwa kati nsomye edduwa ki nga sikuse naawe singa nzikuse nawe ndagement naye kati nsomye edduwa ki walla mwebaze wawa atakafunye nze njagala nzikuse soke mwebaze ate kiba kikya n'oba onywedde kakunywa katunda nga kookomyeko tugamba nti soma edduwa ng'omaze okukola ki era yeemu eyo bamufuna bulungi bannange saba Allah tuteekemu abanamwebazanga ebbanga lyonna ku katono kanabanga atuwadde Allahumma amin. Olwaleero tugenda kulaba ku kimu era ekireeta baraka wawo akadagala ke bayita habbatu sauda mukamanyi umubeera wa dinani subona kati ngenda kuvaano nkatunda mba nabo obwo tugire ondabe wali ebweru saba Allah tusaasire ya rabbi. Kati habati sauda bubeera buweke nga butono nga bwa bulaka mubumanyi obwo ndowooza obuweke obwo banga obusanze bugule lwaki obuweke obwo bwa muki babuta habatu sauda waliwo habat nga wabuweke omulala nga wabuwunga tese bulungi ngono obuweke wakumeke tabuki bumekesi atole uwunga naye alina enkozesa yaki yayo bananga osanga ng'omuntu afunde eddagala lino ery'obusiraamu lyettanire ligule kasita akulagirira enkozesa yaki lyalyo naye gwe omuntu nti wali mbonabona batusala kati badda mu ddagala kati ate asooka atusomesa hadiisi nedda amaze okusomesa eddakiika 3 akunnyula kati obulamu bw'omusamu butambudde buti ng'omugenda mu ssabu ne bakuwa omuti nagamba nti enkuba tekukuba bwekukubira bwati nojjanga wenna otiitiira era keekusanga mu kkubo ebiseera ebisinga eddagala eryo liddira bano bannannyini be abadde bakola ki abadde alitwala okuloga munne gwe likola ki wootawe nalikusuula ddalu. Kati habati sauda buweke butono bwa bulaka obuweke obwo bwa baraka. Hadithi ya Aisha radiyallahu anha Allah musimi Aisha agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba atya inna hadhihi alhabbata sauda abebitiibwa mazima ddala buno obuweke bwaki
obwa habati sauda shifaun min kulli da'i dagala kubuliki kubuli ndwadde yonna ulira nabbi wayogera statement eno shifaun min kulli dagala kubuliki kubuli ndwadde gweteka wendwadde yonna gyomanyi nsooka sirimu lwaki osoka na sirimu gwe eyokubiri senyiga dowedde kofu tikatuya gundi akakononeka gwe mwana omwana bannaye ate ayonona mbeera endwadde yonna tesa bulungi sirimu covid-19 ebola alusa sukaali puresa obutwa omusujja leta endwadde mulina ebirwadde bingi muyogere olubuto omutwe kabootongo kandida wone yaga muno obulungi bumuluma ono yali awo banaye abantu bali mu nsi muno ono yaga naye endwadde eri awo eri kuye obulungi bumutta katubagamba nti nedda n'obulungi gwe buluma eno lyo ddagala nabbi yagambye nti inna hadhihi lhabatu sauda shifaun min kulli da'i buno obuweka omulabo butono bwa habati sauda ddagala mu bulindwa ku bulindwadde yonna ekutawanyiza subhanallah naye nabbi yagamba sallama illa minassami okujjako obulwadde bayita ki bwe bayita saamu adinani saamu mutegedde gwe bayita ki saamu Aisha nambuza nti wama saamu ya rasulallah saamu oyo yani yamugamba nti almautu kufa wabazze newoomira taaka za habati sauda 13 ogenda mufuna bulungi oba nabbi yagamba nti buli ndwadde naye okujjako endwadde egi kufa saamu oyo wabazze wallahi ne bakuleetera ebbaafu 7 nozigaya mu butikitiki oba wakanyuma n'olumba teza nti obulwadde obusigadde biwona okujjako kola ki okufa aho tujondeka nti n'abafumbo wano tufunewo ekyokuyiga nti amaanyi g'ekisajja kuba nayo ndwadde ate mu bantu batubbidde omwo bino mwamutemunamu mwamukyali baana batomu abatanakukwasa ngamba bana abasajja bakuzeekuzeemu kati ngaffe ne bakulu bannanga abali wano sekasha binouzibwa muzibe n'amatu kati abasajja bana gwemira gundi bo kwata babale sabudabo teeka mu kibatu meketa gwerumba mungu mugambe nze kati ntera wa makubo ene ndwadde njigemye tesa bulungi oba kanamu agwete mwe munywa kuniya ndala mwatana kuwasa koja kutabukira mu nyuma ngatera kutaasa we benebi faliso jo mpola kati zati omuntu yanywedde bulyeri bukazire okujja ko ngali nate ekirwadde kiki yanywedde ate simanyi mukama nayamba ng'olina bade sauda mu nyumba bwegayo oyo kuniya ki wali waterere tesa bulungi kuba buli ndwadde nabegati bukola ki buwona era mbakubiza bannange mugula bade sauda instead of okugula ebintu ebiki amaka g'omusiraamu tewandi bubuzeemu zinalolako nalwalwa gwali mutwe bambi saabulina ajja tomunaabumpaako mukwano gwange ninabugaya njawulo yakola ki yajja kuniya entuufu naye ogamba nti bino seeka neeta banna ebintu byabawalimu kangezeeko togenda kuona ate ogenda kweyongera bweyongezi kuba niyayo ki niyayo nfu so habati sauda oyo mukomezzaawo sijja kumugenda wala tugenda nti buli ndwadde ewona okujjako saamu tugambe yani kufa tawona teza nti waliwo ddagala lijjanjaba kufa oyagala wallahi kasita kufajja ne wabeera dokita nga yasoma nabeera profesa times 15 tasobola kujjanjaba kufa falawula idha balagatil hulqum omwoyo guba gutuse wano mu malookooli wano wa antum hina idhin tanzurun nga mmwe bananyini mufa naagenda okufa muli amukola ki mutunula Allah abuuza nti lwaki temuzzayo ogwo omwoyo guzze mu malookooli ne muguzzayo eri wombeera nga muli bamazima ngera muli benkanya mbe mwogera kwata omwoyo gwa jjajjaawo gusonseke nga nti osaga dojja kufuluma nze ate nze ndi w'amagye nina n'emmundu agwe gukwata wano kuba baayiriitira kwata nti osanga tojja kufuluma naye tetusobola ki era afa olaba nonyumya bibate byotunyumiza munange yafudde endaba nga sina kyakukola ate gwe dakutoolu gwe profesa mbitabo gukwata okole ki oguzzeeyo kati nabwe ekito okufa abazze teryakola atya oyo abati sauda naye mumazi
njagala ebintu bino mbifundikire mu bwangu ebireeta baraka kubanga ndaba Ramadhan ekubye koodi twagala tugitandikeko. Abalina amasabo tubategeeze nti mugenda kusiiba. Tese bulungi ng'obudde bukola ki? Bukyali. Nzero mwagise. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Tugambye nti tuli ku bintu ebireeta omukisa mu bulamu bwaffe. Njagala tubitwale speed kuba musomo guwanvuyemuko ate nga bikyali bingi bya tujja kubitemako butemi olw'obufunda lw'obudde kubanga bututwaliza biidhinillah. Mukize tubeko ekyo ky'omunaana kwe ebireeta baraka mu bulamu bwaffe atabukir okeera ku makya kimu ku bintu Allah kwazako nofuna emiki. Wetugamba okeera obusiraamu buno bwatukubiriza nnyo mu bulamu bwaffe okeera ennyo ku makya tusobole okusaalako we basola tullayi ku ssaawa nga 10 oba 11 oba 9 oba okeerako ennyo osobole okubeera ng'osala swatu subuhi mu jama tese bulungi oba era oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze okutendereza Allah wakati mu kusaala esswalayo era ne bukulagira obusiraamu kubanga ku makyoko ogenderawo ku mulimu okole so si kudda ate mu buki. Era abasiraamu mbeewaliza ddala okumala subuhi ne muddawo ne mufuluuta okuggyako ng'oli mulwadde ne oli mulamu woza nti kasamala subuhi nga nzeewo nfuluuta eddakiika 3 gaaki so tosona wazikaali kwati ne wazikaali z'okumakya subuhi weegwawo zikaali zikola ki ezikolebwawo era n'osinza Allah bw'otyo paka enjuba lwekola ki lwevaayo awo ne waliwo esswala esaalibwawo lakaziba 2 wallahi obalibwanga akoze hijja kama mfuna bulungi lakaziba meka kasa omala subuhi n'otendereza Allah paka enjuba lwekola ki sikayo lakameka ojja kubalibwanga agenze Makka sigaye nti abagagga temugenda Makka obaleewo byokka ese bulungi oba kati ebintu by'okwebakabaka ku makya bintu byakola ki kasita ozuuka bw'oti abavubuka mbe ate kati muvubuka osanga muvubuka ye yeebaka paka ssaawa 5 nayimuka yina nga yeyuuya n'atandika kusabiriza ku kyalo ojjuma mpayo 10 omwana embeera si nnungi talina yariza kikomando 10 naye omuntu omutegeevu olina okukeera ku ki banange wegendereze nnyo abantu abayisemu muno mu nsi nga bali ku ddala erya waggulu w'otunulira obuwangazi bwabwe bantu bake bano abasajja gula nti haji gundi omusaddaasi w'otunulira diteroze gyakunyumizaga nti nze nakeranga ssaawa 10 bamufuna bulungi bannange era tojja kusangayo mugagga nga yebaka paka ssaawa 7 paka newaziba ssaawa 3 tojja sanga mugagga ng'afuluta paka ssaawa 8 tojja sanga mugagga ng'amala subu yaddawo wallahi abagagga bw'olaba ssaawa 10 baba bayimuse abasinga mu batali basiraamu obwo obudde babuwa valiyu bapasita abo mukwano gwange omu yaŋŋamba nti mutunzi wa ntebe pasita omu yamugulako entebe naye ng'abeera sadi z'ebugembe
olwaddako namuga ati njagala ojje wange onkolere tenti musajja akola ne tenti 12 nambalira sente namuga ati sirina buzibu n'abaleetera emmotoka n'abatikka ne kusobola n'abatwala paka Bugembe naye mukwano gwange nyumiza nti bweyatuuka eyo omusajja oli mu buta nti si musiraamu akayano ne kubibizibizaawo naga nti ffe tuli nga basiraamu eno sepiki yammwe baafu bikopo byonna ne sowaani ffeno obuntu buno tuyinza okuba tukola ki tubulyawo mpolampola n'abawulireko ebyabwe naga nti ennaku ze namalawo entonotono omusajja oli ate ali musiraamu omupaasita ng'essaawa zigenda owera 10 ng'ayimuse omusajja ono omukwano gwange ngamba naye kyannewunyisa nnyo ne mubuuza naye kiki bwe oba obalanga kaki ekiro kino wallahi yamugamba statement namugamba nti buno obudde Katonda abeera ku ggulu awo ng'ayagayaga anoonya baani abakola ki abamusaba yamugamba nti teriyo budde bwa bbeeyi nga budde buno akyogera ekyo simu ki si musiraamu yaga teriyo budde akyogera ekyo tamene bana bajjanabba teriyo budde bwa bbeeyi nga ssaawa zino 19 11 paka ebukya era togezanga n'okola otya n'obuzanyisa osanga omusiraamu ng'ayagala omubaka Muhammad alayhi salatu wassalamu ne Allah tabaraka wa ta'ala ng'awomerwa ekiyitibwa otulo nzija madde mbanguddewo nze tombuulira ne subu ye era usitawera nzika kubbiri awo Mungu yali manya kyalimpa agenda kuwatya okujjako embooko Yesu ngemusoma jiro kumange musumbuwa nga kitufu kimuluma nenga yite waba yebase tabana niye ya subuhi abana ya zuhuri nasiri ne magaribi neisha nga kasayingira obuliri kwa wali omuntu yebaka nga niye ya subu yakola ki nga ajirina ne ya lairi nga akola ki Allah agana buganyi ne bazina bamina ddabu zingulu oba ne akubira ddala kalamba ne batuka n'okwazina nga takola atya nga tawulira oyo bitegerekeka nono Jamiru agenda mbuliri nga enteekateeka yali tagirina ne subuhi nga ateka twete n'okusaalibwa alina nteekateeka ya zuhuri in case singa anaabaawo kyonga kikyandibadde kirungi omusiraamu yebaka ne niya ya layiri newankubadde nga Allah ayinza obutakola ki naye nga kyalibadde kirungi buli agenda okwebaka wallahi abeere ne niya y'okusaalako ekiro bane ekyo nkibakubiriza kubanga yo nzibu era nzito kujja ku Allah bakoze eki naye ugenda mbuliri ng'olinayo niya nala muzitege musiraamu atega alamu okumala ewiiki naye nga yazijjirako naye nga kimuluma naye nga ate azijjako oba mufuna bulungi neekaba ku 9 n'onyiga ate onyiga olina buuti ate bw'oyomba ani yagiteze watakomawo watezeyo ye15 niyo n'ogyenyigira watezeyo neya subuhi kuba ni kesi singa oba otuute subuhi eri oba tekuyitako niyo n'oginyiga kati omusiraamu obwo obudde obw'okumakya teyandikoze eki era mbakubiriza okubanga mukira n'osanga abasiraamu mizikiti subuhi ewedde nga byebasi yena yegolodalinga nga mayiti afuluuta ogatanebagako jamada tokole ndeka nawe nakuba otulo paka sawa 7 bazina azuli nayimuka nafune uzu kanagamba nkoze nti njale mulumo oyo golaba yewe talume nalumani wakusanga asha salamu alaykum abarauza kati mtu se kumutinda barauza tawala tene baraka onebu bidao zipe pamwana sigaza muza tata abiveko wallahi chemisana changenzo okola research nga kiri munsawo yo chemisana changenzo okola research ono banda afluta muzikiti kati agezo wange chemisana ache kyonna kiri munsawo z'abasiraamu oseko omwanyumya agamati yali yava mu kyalo ayingira ekibuga yali alina program zimututte nasanga abasala bwati abantu abanja asale ekkubo musiramu namukwata seka ku mukono seka salamu alaykum alhamdulillah seka badde ekitufu ekyemisana kyange seka wallahi kiri mu nsawo yo kaseka tiyamanya gati kanino nye ekyemisana ky'omusiramu nsawo yange sikola ki nga siramu nga musiramu ate ngesawo yange temuli aseka nedda bako ne kontemerayo abasiramu bwe batu era basa ku muzikiti abeerako era mwegereza babeera ku mizikiti abo tebagala kukola nga yakeera kasama subuhi musaze mu jama
ngafuna gundi wadda ngasika otulo ng'abala nti kusatwa baamaze okujja abasuubuzi ab'omu katale ngera gwe mulimu gwe nze we mutegera simuwa kati gwe eno n'okugabagabako ng'okola ki ng'omuwa bangi bo tebagala kukola kati banange ebintu by'okuddawo okwebaka ku makya tukole ki omukisa guli mu keera ebintu by'okwebaka wano mwebaka ku muzikiti mwebaka ano ngasubi yewedde abono wuma lwembo okumulewo gwa wuma lwembo okozabayitangamu olimo lutazanya talina masala na budde bwammwe ngamugane mboko awo mwenyini nga pane ya Allah tutasi era tejjateekawo management ndowooza ng'ekwasaganya ku ebyo egenda ku muzikiti naddala gw'omutawuni wano kwatiika wano bifuluuta paka sawa 3 imamu yakubakubako jamada kasimu bannange sawa zagenze dda nga wagamba talina pulogulamu neegi alina pulogulamu yakwebaka ati buli buliri ogenda kwatika nebakawo nowogamba okudda ewaka bane okeera washitibwa nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bane okeera kuno kuma birungi bingi banange abalonda sente bazirona ddi okusinga ddi era omuddo ogamba singa mukama nyama nenonda yebi oyanga gwe yazisudde ate Allah era ogenda okulaba ng'okoze ki gwe keera ojja kulaba ojja kagawalira mu kukeera nga sente zona teziriko na makubo tekuna accountability gwe wennyini gwe accountability muvuna bulungi bannange nze wenakeeranga ennyo omukyaleyo nga nkyasalira ku muzikiti subuhi buno bweyataimu buno nga bukyalo buno bwokutakula bomubumanyi kati naninga munafu naye nga lwenkedde mungu lwasaasire neŋŋenda oli ku lumakya nenosukanondayo sente zale mukaveera nga 200 mulimu n'ebinusu nga mukama katonda nga biridde oli ku musalamu anti Allah obeerawo abaddubo neneziteka mu nsawo odako ku makya nayo ebyo ebitano byali 2 ogwo si gwe mwasa kale mungu nno ku makya kuno nno eyo imaani egenda erinnya pozi nawe olaba kwerinnyira olitozo kiraba kale wajjawo wiiki nga mungu takyanyega Allah sitegera kale ate wanvaamu nengera ngenda mpolampola olwaliro Allah nangeera nenonde ya time yali MTN nga bwa 5 obu 2 okusigwe mwasa nendeka ku simu yange ngati wano macha ayagala ki okukeera ate kati olage ya time oyo ndeka kuti ziko simu yeyalanga bana bamuvula bulungi kati bintu byakola ki saballa bashiti okukeera badayi abantu obana edduuka omusinde najje essaawa 4 edduuka omuli butto omuli sukaali omuli sabbuuni omuli omunnyu omuli amafuta omuli ebibiriiti ng'abantu bakeera kunywa caayi yasute talina kibiriiti talina sukaali akeera ku makya kunoonya dduuka liri open goli weefuluutira kyokka oluva olujja ssaawa 6 logati olunaku teremu baraka oliko majinni ssaawa 6 n'ayombera ku dduuka neswala ne mulimu okujja okusalira mu jjama anti aba yagula ku dduuka bw'ati ku 6 Allah alisira n'ajjamuga abantu ne bakola ki oba ne babula naga neka nindemu kunyiza ate nakagenda ate mama Kasifa ate ogula sukali ku 7 ne lituula mama Kasifa n'atajja anti yaguze dda kubali abakeera kati ate oli atera okugula obunga kati ate sawa ya kyamisana ne lituula pa ku 9 ngakoze enusu 12 ate njala ze muluma n'alulyamu wali ekyemisana kati n'awangala bw'atyo naye omuntu wadduuka ojota ku ssaawa 5 okujjako ng'obakedde oli mulwadde oba olinawo embeera zonna muno wamaanyi takeera eyo hadisa niyo egikusomesa ng'ogezera ti ku nnimiro afe bakirimaanyi tetukeera fe abasembayo agenda ku 4 zikoona 4 ng'akomawo olimyayo ki fe tetulima nnyo owamaanyi animawo katono bana Allah tutaasi ne wallahi ogenda okulaba nga emikisa gyonna 100% giri mukola ki mukeera bananga bakeddeko muli bajulizi ababoda ogwo omulimu gunyuma kukeera kwanza abagamba nali njivuzeeko nga njikeera baisawa 14 manzu kuse nga nkola buladi awo kusalayo ku nikesi lairi neyo nensikola kanawe beemwawo bazina ndi awo ni mwazikali kati jama mu budde oba wenfuluma bwenti nesanga omusabazi ngenda ku muzikiti yo nengamba kati onagenda mukono wane wali emiki emizikiti ate gy'abasiraamu nenga atula tugende oyo nemuteeka kwewado ku paaka nenja kuyijira era nasaliranga nnyo wano osubuhi nenjiyimirizaawo wenamala awo kati oludda wali bweti kusatu ntwala anti guba mwasa tewali buzibu oyo nemuteekayo
zagenda ngokona sawa 3 nga nagumu kitundu ze nenyuka kate manya kati kukubo ninzire waka futaga 13 nenga ngena mu pichi omutone gudde waka binezimbamu obabo bugenda kunsanga wa kati wa boda afuta paka sawezi nada kukuba atebe rumyanza talina stage navuga agesa tukone negakalira ngatapunye yono so gate ku stage babira abakere Kampala kola ki kasanvu nakana no mutwala netano no ganti katifunye mutwalo no tukamu kibuga no byanza zigeno kona sawemu nga Allah mulima otese mubalaka mwene mitwalo jonge emika ngesatu no wa boda musanga afuruta subu yeweda zeo yeyaze nganti sijja kera bajaji terya manja tolina magezi terya kubanja nga mwana leso wakabetaga sente omukyale taga kwambala nze bwente we nakolanga era mujja kunebuuza ku biidhinillah experience mulina nze boda sivuga kiro ngunjagaza ki akatayimba katabuka baka toddamu aseka ntwala akawo komba kutwala wali mukatiro saballa washitibwa atusasire kati bannange okera kulimu miki bavubuka mulekero okwebaka okera kulimu miki mukere subu ikasoshera mujjama alhamdulillah nokola zikali genda okole omulimu gonna bwenza kuba ku bloka teri mulimu bane ngategweta sakera wena kubiraga bloka twakeranga 10 obo oyimuse subu yorugwa ngotandika ngotambula okuvangano paka ngabo yogere nga wali wetugenda okubira bloka ngogula bano chapati zo 3 nozikona ku macha nezikuberamu ku machoko ate ziba kyayo noli yakedde noli embo ezibuguma notambula paka jogenda okukolera notuka wakati bayakatese wodda kuba lwaki okera okoleke kine era zigenda okera sawa nga 7 nga bloka zange lukaga mazoji ozala wali namenye kati ngenda lya mweche emisanawo olumala zuhuli zigenda genda okona sawa 12 nga mpeza bloka zange nga 10 nga bampo mugo gwange nga nzire ewaka nobulambo twawangaliramu kwalinga kola ki kukera sagenda okuba bloka nga sikedde nedda kwalinga kola ki kukera era we nagenda nga leete omutwalo gwannemanga nasibiranga mu kasanvu nga wane 3 zange nga tasobola zikuwa kuba tuwakedde mene mulimu ki olana omubbi alina kkeera sawa 10 aba yakedde dda nga agenze kukola era naga nti Allah ntera mubaraka muyokubba era najja abangi babbye ku makya omusajja waawe tuwangalirawo isimu bagiba ku makya abaafu baguddewo bagenda omusajja agenze kunaaba mukazi asigadde mu nyumba noba abayimuse omubbi pozi yabaze dda 11 omusajja olwafuma n'abalaka kati oyeyambudde nayingira ennyumba abakazi mukutya yakuba ndulu teyamukwata yasirika mukazi yatya nnyo ono olwatukatukira ku simu ng'asitula atwala ebintu bye omukazi ajukira okuba endulu ng'oli akola ki aweta omusajja tate kiki nti wuli omubbi bannange ate osoka okuba nga ali muno ezo empiza ndi muyisiremu okuba endulu nga ndi muno omulala mukwano gali awangalira kibuli awo era naye bamubba ku makya abayimuse ku makya agenda kunaaba olaba babbi bakola ku makya aba agenda kunaaba naggula wayingira ekigo yesibye tawulo agenze mu kigo anaabe kati naye omutima gwamukubiramu era yagamba nti nze nali ntegedde ti waliwo muki era omutima tegwali mumativu kati alina kyeyali yeerabidde mu nnyumba agenda okudda nga nannyini byapaakinga okubanga baka bwati n'amutolokako yagamba namugobera mu tawulo era yagwa nemala nenjizaako paka lwe namukwata nga mpa essimu yange empizi yamuyitamu awo nayita n'abapoliisi kati ku makya kati mulimu ki okutakulebwa ku makya bannange mpayo gumu n'abenzi abenda benda ku makya omwezi nga ddala sawa 10 abayimusa agenda wamunirwana bamufuna bulungi era n'atuuka abaze nti 10 nja kuba nvaayo ekimutwala programu si kutuba tukunyumya ng'akola atya bane mulimu ki ow'amazzi nze nasomba ku mazzi ate yani nkulimbe wano mukatale waffe kangulume wano ebugerere kati Januari si wa musana abatemi tebagala nfuufu nabba kagali kamuze isaka musaba kwa nemboko zaliko oluvannyuma nakajjawo mpola mzee akakanika nze natwala kuvugirako sewo mazzi boss nengenda mukatale kangulumira neka ebiruma byali ebi nga buli kiruma kya nusu ebi zeze mmeka 10 meka basi nakera ku makya sawe mu yagenda wera nga ne mukatale nentandiko lita sina nantumye ze mpitamu ow'amazzi ate ngenda omalamu ebyo nga sifunye 7 ndeterayo nga njija nanyuka nawo gumu kitundu
ego mirimu tujja tuzikola kuke Allah ateekamu baraka kati mumuli wano mufuluuta woze emirimu gimbuze wali okeddeko n'ogenda ononye ku mulimu kati gwe otambuza binyoowa woza omulimu gwa wansi tambuza ebinyoowa gulimu baraka kera ku makya gwe tambula butambuzi famekesi weetuli gwe banga atabiriiko famekesi lwaki era obaolyawo ng'aluuna gwe jangu ate aluuna yeerabirwamu ebyo abyanziza ayinawo kati ogumu 3 zinesa zirina okuvaawo asigaze omuggo owakakajjo jangu mpaayo kya 5 nga kafene naye nga katoto kale ntente mpaayo ako 10 ako naakajjawo kuke naye gwe otunda binyoowa n'emberenge zikaluba ozesawa 7 ani agenda obirya bane mulimu kyogutali mukeera Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasabira umma ye yagati Allahumma barik li ummati fi bukuriha ay Allah nkusaba oteeke baraka mu umma yange libu nakola atya mu kukeera kwayo teekamu omukisa Allah nga buli anakeera agenda kukola ki agenda kufunamu tunabiramu abakeera bannange okwebaka bada subu kitamwa Sheikh Ibn Baz yabuuzibwa ku nsonga y'okwebakanga subu yewedde yaga nti yukrahu kitamwa omuntu okwebakanga subu yekoze eki ewedde lwaki weebaka genda okole ki genda okole tunagezaako biidhinillah saballah washitibwa atuyambeko ffenna ateeke mu bantu abakeeze Allahumma amina tukoze ku mirimu natema ku bikata ebikata nga buli kikata 50 enkumi ezi n'amanda nayo kyako bane buli amana nagokya natunda ku nku byonna nga mu kibiro linakeera mu kibira ate kyajjajja abapunta gye bali abasirikale ng'olina kubakeera n'otera okifulumamu nga bino ebikata 5 2,000 omanyi kitegeeza ng'olina okumeka sure nti ebikata byonga 10,000 oweze kasente oyo alina kujja saamika wangi kale Saballa washitibwa tuyambeko awamanyi takeera eyadisi nafu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.